President Masoud Pezeshkian arabiddwako abadde akozesa video link kuna kulubadde lwa mukaaga n'agenda maaso n'okuba nti akoze order badeploying MSSR Mod S radar system Abadan Airport southwest of Iran. Kati mu bufunze eggwanga ettiwe lya Iran bamaze okwaniveiringa Advanced Homegrown Air Traffic Radar ku kisaawe ekiyitibwa Abadan munda mu ggwanga ettiwe lya Iran bamaze okuba nti badeployinga a homegrown air traffic radar nga bakulaba bisaawe by'ennyonyi abayiraani bongera okubiteekako ebyuma ebiraba ng'omuntu ebirina amaaso ng'ag'ekiwugulu wakati mu kwetegereza oba oliawo ebiyinza okugenda maaso n'oleka nti biddako. Kati ekisaawe kiyitibwa Abadan ekisangibwa mu maserengeta ag'eggwanga eryo abayiraani bamaze okulabika nti munnange babaako bwe bateekawo balabe engeri gye bayinza okwekuumamu n'okulaba buli ekiyinza okuba nti kijja okutagetinga ekisaawe kino ekiyitibwa Abadan system mpya nga eri homemade era nga tutegedde nti bakagezi munnyo bakafulu ba scientist okuva ku Isfahan University of Technology esangibwa mu masekati g'eggwanga eriyitibwa erya Iran be babadde wakati mu kintu mu project eno okuba nti abairani bazzeemu ne bagenda maaso n'okeka nti bafulumizza ensimbi obukadde bwa $7 mu emitwalo nga 84 zigenze maaso n'okuba nti obaoliawo zikozeseddwa abairani mu kulonkinga radar system eno gye bagamba nti egenda kubeera major step wakati mu kulaba nti abayiraani bebeezawo obutagenda maaso n'okeka nti munnange beesigulira ku ggwanga eddala lyonna mu kaseera nga baliko sanctions kiyinza okubabeerera ekizibu oba oliawo okulabika nti bafuna obuyambi kubanga bajja kubeerako natti. Kakati eno radar system gye bamaze okulabika nti bafulumya basuubidde nti ng'ojjako okuba nti bawaze ogiteeka ku Abadan Airport basuubidde okuba nti bajja kuba bagideployinga mu bitundu ebirala eby'eggwanga etibwa erya Iran naddala awo baagala okuba nti beetegereza biki ebiyinza okwagala okulumba eggwanga lyabwe. Kale nno abayiraani kye bakoze badeployinga buli lunaku nabagamba nti okuteesa tetuganye bateesa naye era tebatudde bateesa bwe beetegeka bali ku mmeeza n'Amerika batuula Roma batuula Muscat mu Oman naye nga ekyokwetegeka ekyo tebakivangako bazze batulaga rockets ez'enjawulo bazze batulaga zi air defense system ez'enjawulo bazze batulaga zi drone system ze bakukulidde wansi mu ttaka. Kakati ku ezo bayongerezzaako yino radar system empya bamaze okuba nti bagideployinga ku kisaawe ekye Abadan southwest of the country nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tugafuna Abairan bateesa bwe beetegeka. Kakati nga tuvudde ku Iran bagambye nti ye bwatyo eggwanga eritibwa erya America nga bayita mu kulembeze yennyini nabagamba nti mu bukulembeze bwa Donald Trump America teyeetaaga nnyo mwogezi kubanga ono ebisinga abyeyogerera tasirika yayogera kino yayogera kiri yalinga omwogezi wa gavumenti ye mwennyini. Kale n'owuno era alabiddwako abadde ayogera ku tamak ennyonyi ebadde ku kisaawe kiyitibwa Morriston Airport babadde nabagenda maaso n'oleka nti aboodinga abakulembeze b'eggwanga erya America bayina omuze. Kale oyinza obutaguyita muze bayina enkola ey'okwogerera ennyo ku madaala g'ennyonyi. Pulezidenti nga yakafuluma ennyonyi bw'ati obanga agenda okulinnya ennyonyi abakulembeze ba America ebiseera ebisinga ke babeera abalala nga Soono Kawandwa Bigambo babadde bayina enkola eyo. Bannamawulire bateega nnyo abakulembeze ba America nga agenda kulinnya Air Force One obanga yakagivaamu tebamulinda. Bano tebabeera nnyo nti simanya lutuuziza olukuŋŋaana olw'abamawulire yenkola yaabwe. Kati Donald Trump bannamawulire bamusangiriza ne bagenda maaso n'oleka nti bamubuuza ku progress wakati mu nteeseganya z'eggwanga eritibwa Iran n'eggwanga eritibwa erya America eza nuclear. Donald Trump abamawulire abanukudde nabagamba nti ekituufu kiri nti waliwo real progress serious progress wakati wa Iran ne America nti oluvannyuma lw'enjogerezeganya ezabaddewo omulundi gwabadde gwa kutaano babadde mu kibuga ekiyitibwa Roma eggwanga eritibwa lya Oman be bagenze maaso n'okuba nti era babadde mu kintu. Donald Trump ategeeza n'agamba nti okusinziira ku biriwo
aga nti waliwo progress. Akatutegedde nti mu njogerezeganya ez'omulundi ogwokutaano Iran bagenze maaso n'okuleka nti basaba ezimu ku nnatti ez'abateekebwako zigende maaso n'okuba nti zibaggyibwako. Bagamba nti ekonomi yaabwe zigiyisizza bubi. Omanyina bagamba nti nnatti za Amerika ziruma era olina okuba nga ebyaddala weeteeseteese bulungi okwenganga Amerika okuteekako nnatti oluusi kikirako n'okukuba. Kyova olaba nabagambye nti kyebadde Syria abasajja baajaganyizza ng'oyinza okugamba nti bafunye obukulembeze obujja. Abantu baavudde mu mayumba gaabwe ne bagenda batandika okujaganya ku street. Abantu ne bakuba zi fireworks bwe baawulidde nti Donald Trump yasiimye. Omanyi basiima busiimi nti Trump yasiimye okujja nnatti ku Syria. Amerika bw'akujjako nnatti suubira n'amawanga amalala okujjako nnatti. Kyova olaba Syria baajaganyizza kubanga bamanyi ekitegeeza okubeerako nnatti y'omu Amerika. Kubanga nabagamba nnatti y'omu Amerika ebuna bw'agikuteekako n'omuntu yenna gwakulagana naye abaagikutaddeko. Kati Syria baajaganyizza. Kigamba okuba nti mu Iran mu nteesaganya zino zigenda mu maaso. Mu Iran naye agamba nange munzigyeko ezimu nsobole okukola kino bumutabuzinzizaako nga kakati ye Donald Trump ategeeza n'agamba nti kituufu olwo progress tubanyize ekimala pressure bagiwulidde batandise okwogera bye tuwagala. Kati nga bwe nabaga nti ba defiance minisita akiikirira Iran mu nteesaganya zino ye minisita w'ensonga z'ebweru ggwanga Abbas Araghchi ategeeza n'agamba waacha alimba. Abamerika boogera byabwe, Abairani boogera byabwe. Trump agambye nti waliwo progress tubanyize ka pressure bakawulidde kati batandise okwogera bye tuwagala. Kakati Araghchi n'agamba kibalimba eryo erisajja libalimba. Yategeezezza n'agamba nti ekituufu kiri nti negotiations are too complicated. Tosobola gamba nti bikyali complicated tabalimba bikyali complicated tetulina we twatuuse. Araghchi wategeezezza minisita eggwanga Iran ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga. Kyokka bo abasajja bayitibwa aba Oman minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Badru Al-Busaid yabirimu byonna ebigenda maaso ategeeza n'agamba nti ebimu tulina tutuuse naye tewannabaawo nnyo progress okujjako tulabe mu nnaku ezinaddako. Ye Trump agambye nti they are very good, very good, serious progress. Bano bagambye kibulamu. Kakati tulindidde enteesaganya ez'omulundi ogw'omukaaga ezigenda okulabika nti ziddamu okutuula mu kaseera nga tutegeera era intelligence yayongedde okulabika nti ereeta amawulire amalala neetegeeza nti ebbanga ttono y'omuyizi Isirayiri ebigenda maaso mu nteesaganya biyinza okuba tebimukwatako. Kati amawulire agaliwo galaga nti omuyisirayiri yali mu kupanga lukwe lwa kulumba Iran takivangako era nti preparations zigenda maaso okulumba omu Iran. Wakati ng'Amerika agamba nti waliwo ekituukiddwako mu nteesaganya, wakati ng'omu Iran awakana agamba nti tewali kyabaddewo. Ye Omuyisirayiri ku sayidi endala ali eri ategeka byuma agamba nti Iran ojja kundaba kimafia. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Israel.